Megaton gemanya no kulwalero bingi nyo batukira bera nga twogerako nina Innocent Gusulu no kulwalero ensonga za Martha Sorokagga tetunazitegeera bulungi onayogera kino onayogera kiri akiri bwe kiti agenda kuddayo tagenda kuddayo bamu empapula bazikiriza empapula baziganye bingi nyo bitambula awo nsonga za Martha Sorokagga Honorable Segona yavudde n'agamba nti banaye mulekerawo kunsibako amatu embuzi okundi isengo nze sirimu nsonga za Olukagga sinnamuwaabirako naye baba bamuwaabidde bamuwaabire waba teyasoma adde yasome nalabyekaawo Honorable Muhammad Nsereko ng'agamba nti ono adde yasoma alinde 231 ajje tumuwa akalulu kati wano kino akirekere banne abaasoma obusasoma bulumu okuze Walukagga kayimba yakayimba naye tetumanyi kituufu kiriwa kyamu kiriwa Electoral Commission yagadde kuzanya musajja Mbadi tetumanyi naye tulese Mwami Innocent Gusulwa aberenga atubulira ensonga zitya bezigenda okubeera nga zitambula ensonga zitya bezigenda okubeera nga zigwa yalowooza ki ku nsonga eno Mwami Gusulwa abatulaba mbalamusiza tuli ku Megatron Media ne Tegusulwa Live yes twogera ku nsonga eza bulijjo nsonga kwebaza bannayuganda okusiima n'okwebaza mwebale nnyo mwebale kutugoberera yonna gye musangibwa nsonga zula zitambula mu ggwanga Uganda nalabye Walukagga afuwa oluzungu agamba okufana obutanyagwa ngenda kufana omuntu ngenda mu parliament empapula zange entuufu tutandikirawo tugende wa Segona tugende ku reactions z'abantu ab'enjawulo bye boogedde nga Honorable Nsereko ne balooya abalala tandike ku Walukagga ono one observation yange nga Tegusulwa omusango guno you see emisango gyonna kye bayita sources of law kitegeeza amateeka gavaawa getweyambisa now nga sigenze nnyo mu details amateeka sources of law amateeka we gasinga okuva ensolo yaago ye constitution constitution ye kyetuyita mother law ye maama w'amateeka gonna n'olwekyo constitution tugimanyi bulungi yakolebwa mu 95 constitutions tulina different types of constitutions naye eyo si ensonga olwaleero naye etteeka ekkulu ye constitution gano amalala gonna tegalina kontana na constitution mulinda gakola nga gayambako constitution tegalina kontana na constitution n'olwekyo galina kutambulira wamu bwekola etteeka lyonna nga li inconsistent nga terikwatagana na constitution kitegeeza liba terikkirizibwa liba null and void to the extent of consistency nti liba terikkirizibwa paka evvuunya lyalyo obutakwategereka lyalyo we lijja n'ekyo constitution yeteeka ekkulu constitution bwegamba nti tottanga ffenna kwe tutambulira togira bwoti constitution kyeyogedde kyolina okutambulira nakyo now bwova constitution eteeka eddala eriddako ekkulu ze bayita acts of parliament acts of parliament zikolebwa bamemba ba parliament now kyova olaba bannabyabufuzi tebalina kukyejjamu nnyo kwekwasa balamuzi kuba mulamuzi takola mateeka amateeka bagakolera mu parliament omulamuzi atambulira ku byo bateesezza eri ku bye bayisiza nti etteeka ekkulu constitution ne constitution andi yagikola si mulamuzi bagundi bapolitician bagikola be bagikola bakola constitution etteeka ekkulu eriddako nkugambye act ya parliament ge mateeka getuyita amateeka ga parliament now kati amateeka ga parliament gagobererwa amateeka agalala gayambako statutaries endala eziyambako etteeka erya parliament now wansi wa act waliwo kye tuyita ordinance wansi wa ordinance waliwo kye tuyita bylaw then tubeera ne rules ne regulations nti bwonna ogenda ku ssomero gy'osoma oba omwana we gy'asoma tuyina rules ne regulations ne monitor asobola okukola n'akola regulations oba rules and regulations naawako osobola okukola rules zo nago gaba mateeka naye katandikira waka nti ag'omu njuyo nti nze wange tebayingira ssaawa 4 gakola ne tegasukka njuyo tegakola mu nju ya mulala tegakola mu nju gakola mu nju yo go yageeterawo kati gajja gamboka paka ku constitution eyo source emu neri walubeera sources endala kye tuyita precedents kye badde tuyita precedents ge mateeka agakoleddwa kooti nti omulamuzi n'agamba n'asalawo bw'ati nti omuntu bw'alibbanga ne babba babiri
nga bonna babbye ettooke oba enkoko naye ng'omu waakabina omulala muserebende owakabina naakubwanga embooko 2 muserebende naakubwanga embooko 3 kati omulamuzi n'asalawo era omusango ne gusalibwa ne bataguchallenginga kitegeeza eryo nero lifuuse etteeka nti emisango emirala eginagwa mu gundi eyo nti ababubina obubina eddene n'obubina entono okusinziira ku mulamuzi kye yasala mu kusooka kyekigenda okusalibwawo abasalamuzi bajja kutunulira ku nsala eyasooka basale guno tebagenda kwetawaanya era yespiti yemu eringa ya common law kwa common law zaali nnono naneeyisa z'abazungu ne bagamba nti omuntu bwakuyisaako omwana omuto nga tafukamidde wakubibwanga empi 2 ng'ekyokulaba ekompa kyakulabirako kati ennono ne bamala ne balifuula etteeka byatandikira mu nnono even nekijja ngeteeka kati awo nekitambula era oli alijuliza nti baasalawo bwe bati omulamuzi yasalawo bw'ati ne nga hairake bwegenda erya parliament liba ddene okusinga lino eribeera waggulu oba erya constitution waggulu oba constitution eri waggulu bwe tolina kumenyaawo lino era amateeka gakolebwa kooti nti okusinzira bwe yasalawo tulina amateeka amalala ge tuyita aga common law ag'ennono z'abangereza ge bayita common law however guteekwa okuba nga omusango gufaananyaganya facts nga ze zimu nti ono yabba ttooke n'ono yabba ettooke si kubba sukaali ate n'omuteeka mu gundi ku kibonerezo ekirala kati mu bimpimpi njagadde kuyitako mateekako mala gajabula now kati lwaki omusango gwa Lukaga mukulu emisango gyonna gye tuyina gyabeerako n'akavuyo ke kamu ne wabeerawo ekigwawo nga tekiyina tteeka ate mu mateeka tokkirizibwa kusalira muntu musango nga si muwandiike balina kumala guwandiika nga gyeguli ne balyoka bagusala asi guwandiika bwe bakebera nti kati singa nga bwontunuulidde bwoti nsobola okuwaabira mpolera musango ki kati oyogedde kati gwe womponera wali wamu nga tugenze ne tukebera nga teguliiyo okuntunulira bwotyo nga tekiriiyo asobola kuwaabira erindako emisango gyonna gye bateeka mu kooti oba omulamuzi yagamba nti kati guno ogufuse musango giba gyegiri era bwe guba teguliiyo takkirizibwa kugukusalira sigenda kuwemula ano nkuwemule bagende mu gundi bakebere nti netulaba nti teri musango gwakuwemula aye ne baguwulira tebasobola tebagusobola tebali okujja ko basobola okuyamba ne gutandikiraawo tukwatagana naye nga point eriwo tosobola ndera mu criminal law tosobola kuwabira musango gutaliiyo era guteekwa okuba mu penal code nga mweguli bwekuba teguliiyo gitaliiyo waki tebagiteekamu kati awo kyemulina kati bwe bwetaavu nebutunuulira parliament yagamba nti kaakati okusinziira bwe kibadde kati kanku ekyokulabirako abamanyi ebyomupiira edda backpacity yabangayo manya tebagifuuwanga nga bakuddiza omupiira n'okwata golikipa kati saawa eno bakuddiza emala gulinnyako then after n'okwata era si bwe kiri okuba bukubi tokkirizibwa kukwata wadde okonyeeko tokkirizibwa naye ogw'omutwe bakkiriza ogw'omutwe okkirizibwa okuva wano okudda eno okkirizibwa lwaki kyajja abantu bamalanga nnyo obudde ng'okanyogera oli neyeeringalinga n'agukuddiza n'oli n'agukuddiza netteeka ery'eppya omupiira ennaku zino ndowooza bwe gukyusakyusa teri kuweereza mugundi kipa back pass n'amala nago nga yeeringa okumala eddakiika 8 gundi segenzi 8 nedda tebamugaana singa guba wansi ku kigere naye ogukwata wano kyekigaanibwa n'aguwujanga bebe awo kyekigaanibwa ndi bwaguteeka ku pule kubanga bwaguteeka wano mu pule kiba kikiriza mukkirizibwa musalako naye ate bwagukwata tokkirizibwa musalako kati akkirizibwa okubeera nagwo naye bwaguteeka wansi talina buzibu refali aga mulumbe mugumugyeko kati omulumba wadde mbo basala tewali buzibu n'ekyo n'olwekyo omusango gwa Lukaga guzzeemu ebintu bingi ebipya ekisooka waliwo abaconfusinga babiri abanene 1 ye National Council for Education 2 ye UNEB wadde UNEB mu kino terabikiddeemu tolina wogiyingirizaamu ne UNEB naye badde n'ekizibu bwe kibayita grading tenyonyola ddi muntu lwafuna certificate n'ensonga gye tuwogerako olwaleero ya mature entry now Mathias Walukaga yakola mature entry bw'amala ogikola na bannamateeka be ne bamugamba nti kasita ogenda n'osaba ekifo n'otandika okusoma kiba kiwedde abantu bangi bali mu parliament awo lwa mature entry
already gye bali ndaba gundi ani Geoffrey Rutaya bangi mwe bali akubirawo gundi naye yali kweyo kato bangi kwe bali judge bali ku match entry now olwokuba yebadde enkola nga baji babaddeyo teri yalisobidde Walukaga kumuyengerera Walukaga gamba yagoberera amateeka bwe yamala okufuna certificate ya match entry najoiningirawo university kyali badde okay ku balala bonna abagenzi ne bano abalopa Walukaga bagamba bw'ensonga yaabwe Walukaga watwalira certificate ye yali eweddeko yali egetinze invalid or expired yensonga ya EC kati EC yensonga kwe yamugobedde nina ekibuzo kyembuuza ekitegeeza bw'agenda bw'atyo okwandisa ng'eno eweddeko yayina okufuna gundi endala weba yali invalid yali yina okufuna endala kuba timing yamukola bubi okusinziira ku okusinziira ku EC yegamba yeyagala qualification eyagala certificate eyagala diploma eyagala degree oba equivalence kati kwebyo byonna Walukaga talina certificate talina degree kati mbuuza bw'aba yayingira eweddeko kati asomera bwereere anti nkyakujjira kati each sika tujjeko tugimalewo yetukeddeukere ku kikyo bo baagala certificate baagala diploma degree oba equivalence Walukaga yenkanankana kati Walukaga yajjira ku kyenkanankana ye certificate kubanga agamba yagitwalira National Council for Higher Education negamba eryoke yali badde egamba nfu ng'ate National Council for Higher Education ye boss wa universities mu Uganda ya regulatinga yagaba ne license yajjako yawa yawa ne university byeyina okusomesa yabiyisa National Council of Sports ye qualifyinga ne university byesomesa nti kajukira mu kijeko na kino kati Walukaga najja nga ine ebbaluwa ya National Council for Higher Education kati ise egamba mu National Council for Higher Education neteyina buyinza kuyisa kifu oba bwe bayayisa Walukaga we yatwalirayo yali ekyali valid singa wano Walukaga ate we yatwalira isi tuli fenna okay. Kati ensonga ya isi eriemu yo tegaana Walukaga gamba nti olupapula lulufu oba mu jasomo babiki yegamba wagenda okuleeta wano ng'emyaka ebiri giweddeko nga gundi eri expired era soma wano ebbaluwa yegamba ekyo nti expired after 2 years lwaki otuleeta ekintu ekiri expired yetunulira ebbaluwa tatunula bini nti oba wateekayo oba kiki neffe tuleetedde kafu yegamba ne bw'otaalegenze ffe tebitukwatako ne bw'otaalegenze twagala funa ebbaluwa endala oddemu olinde 231 kyekyo now I have a question to ask you before tunatuukaawo ebintu bino nina gwe mbadde naye yantandikidde from the bottom nti gundi erina akakiiko k'ebyokulonda yagaye nti ate senga baamulungamya okuva wano wansi n'atagenda eri musajja wattu yanditegedde ekyokukola nga bukyali oyo alimba Nuupu erina bannamateeka ne guno omusango gwa Walukaga gubadde gwa njawulo gutya ekiriwo kibadde tekibeeranga nawo kubanga badde bagendanga Walukaga bonna gye bali mu parliament bajjudde n'olwekyo bannamateeka ba Nuupu baadivisinga bulungi Walukaga kati for example nakyo njagala okubuuzaamu nina gwe njagala tutambulireko kuba naye gy'alina gundi Geoffrey Rutaya eye eri etya sina facts ku ye nekyemanyi yakola makiwentwe n'agiyita bulungi n'agenda asoma n'okusoma ye n'amaliriza mu kisanja kiri kati ayinza okuba yamaliriza oba kisimansadda mugoberera naye yagenda n'asoma neyeeyongerayo n'ekirala kisinziira ku timing ki mulimu omuntu asobola okumanya nti genda kwesima mu myaka 5 byonna naba nga abikoze emyaka 3 nga yabimala okwewandisa kugenda okutuuka nga ne degree agirina ne diploma agirina nakubakuba bugubugu nakyanguye myaka 5 akimala kyonna gundi ya mwaka gumu eriwa makiwentwe mwaka gumu ogenda n'otula butuuzi bibuuzo
ogenda ne bakutereza n'osoma n'oyita ebibuuzo ogumwaka guwedde n'emyaka 3 gy'osoma ku university gy'emyaka 4 tutuuka n'5 oba omaze oyinza n'okusoma ebiri by the way ng'olina diploma kati Walukaga ise mukwatira kwako kagundi nti akatola kali expired yes naye naawo kati isi wesekanyiza nayo bw'osoma parliamentary and elections act ennyonnyola bulungi ku nsonga z'amachwentwe bw'emala okunnyonnyola yafulumya guidelines rules the regulations orders za mirundi ebiri ebbaluwa ya machuwa entry bagamba nti ebbaluwa ya machuwa entry bw'oba ogenda kunoonya mirimu nga tofunye qualification endala eggwako bw'oba ogenda ku university ne bagikuwa emyaka egi neggwako eba eweddeko tokkirizibwa olina kuddamu okukola mpya ng'ogenda mu academic mu kusoma ne regulations ezimu za 2015 zinnyonnyola ne zigamba nti nedda bw'oba ogenda mu bya politics teweetaagisa kasa ebbaluwa ogifuna n'olwekyo mu nsi ya politics ebbaluwa ya Walukaga teggwako kati bo wantetemu politics kati lwaki ate gye bamunyiga isi eyagala bubalira mu ange eri eddala yogamba mbu ebeweddeko emyaka oba yeteteekawo miteeko ye batwalira wamu nti kusoma kyekyo ye batwalira wamu ate neetapota bubi kuba someone told me that isi erina amateeka gaayo ate yo tegoberera biri bya parliament mateeka ge bayisa bya constitution simanya biki akulemba isi inana act number gyeyina okugobererwa era yakolebwa parliament egoberera biri yinga buli omwe isi okugoberera kyogambye nti egoberera kyo mbu isi ye ina agaayo amateeka ina agaayo tegendera nnyo ku biri byago lisima parliament yakola etya mbu ye ina agaayo isi eyina act gyegoberera naye ng'era eva eri wa mugundi mu parliament anti act eba ya parliament isi eyina eyaayo gyegoberera naye nga yagijja eri parliament eba yagikola yo negyefunza tegyefunza bwe yaayo si kugyefunza yaayo erina gikozesa anti ono bwe yaŋŋambye nti gundi erina agaayo parliament erina ebyayo naye ne isi yakolamu ebyayo erina obwayo bwetambulirako etteeka bwe erina amateeka gayo getambulirako nga teri ku byawali akulimba ye nga ono tugenda ate kutabulwa nnyo buli omu kyategera engeri gyabitegeeramu gyabyogera anti yabanga agamba nti omuntu okkirizibwa okuba n'amateeka agago okkirizibwa anti kiri kitongole kiina act number ekiruŋŋamya bwe kirina okutambuza emirimu ate amala ebeega gyewa isi kati ekitegeeza yeruŋŋamya bulungi etya yeruŋŋamya bulungi kulwaki ku nsala yaayo isi bwetu bwebitunuulira naye tekiganda ate muntu ogenda mu kooti kuba nalabye bamemba parliament ate nga bannamateeka nga honorable Nsero ye kyalemerako agamba bino byonna byemuliko mwogerera bwereere omukulu alinde 231 era akalulu ajja kkawangula mukozi mulungi era iwe yagambye ngagamba bino byonna talina kgenda namwaiko tawandira bwereere okusinzira ku Muhammad Nsero n'amusekera nnyo gaha ono nno nga era ng'agamba nti bannalukola be bamutomeza bamanye ekituufu bino byonna bavuga nti balooya ayina balooya akutta ono akutta oli ono ayina galubindi ennene ono ayina entono tebikola alinde bulinzi asome amaleko kintu kye omusango gwa Walukaga genda tuyamba ekintu kimu nti ne bw'aba agenzeeyo nga tayagala kumuza mu parliament nga bw'alinda 3 Mugovu gugenda gonjoola ebintu bingi ebikwatagana ne machuwa entry tujja kitegeera n'amateeka olwayo ge twenjoyinga ffenna waliwo bannaffe abaagalimu ffe galyoke gatuyambe ne galuŋŋanyizibwa ne waliwo obuzibu mu gatapotaawo mu makkati kitwagala kooti eveeyo high court etuluŋŋamye era ekyo kigenda tuyamba nnyo ku lwa musango wa Lukaga kino kituyambye kigenda kuluŋŋamya bino byonna tulekeranga okkaayana kati saawa eno tukayanira bwereere kati omusango mpagira Walukaga yeeyongereyo mu high court kituwe ensala ku misango emirala ejja machuwa entry simanye bwebeera etya era kyekibeerawo era ne ayina ki kyokka kyeŋŋamba oba bamugjeemu oba asigaddemu kijja tuyamba kijja kuba kituyamba ffenna so nga tukigaziyizaamu ensonga ya Honorable Sseggona
nga ndaba ye bamutaddeko nnyo amaanyi ate nga gugamba kintu kiyinza okubeera nti kituyamba ndaba ate Sseggona ye bamutaddeko amaanyi gwe wamugjeeyo lalala ate gwe ogambye nti kituyamba kubeera nti wali ate wetutuuka ku misango emirala nga giri mu kaddoketi kano akamakiwa biki entwe biki kiba kituyamba ate nze kyogedde bino bimaze kubeerawo saalyagadde bamulope Walukagga beera kikuyambye Walukagga badde wange ate munanopo munnange saalyagadde bamulope n'okuba bamulopye ne bijja bwetyo nva ngamba byeyongere paka mu high court akola okujulira kati bana bafuma Sseggona alina buzibu ki ani yalopye Walukagga gundi omuyambi wa Sseggona era gundi omukulu yeyakyogedde ani yakyogedde Walukagga yennyini nti ki omuyambi wa Sseggona akasajja yakayisa akasajja kekalopyani kekalopye Walukagga kati Walukagga gundi yabadde agamba tya Sseggona Sseggona n'agamba nti banne muganda wange angirira bwerere sinnamulopako naye ate waaba akola bwato si kirungi naye ate nze mpagira era waaba teyasoma ddeyo akole ki asome naye nze sibiriimu banoonyereza ani beneficiary afunamu ate bonna abafuna gundi bano okutenga gundi avuddeko gundi ye bamaze omukuba eri Walukagga beneficiary abamagoola Honorable Sseggona Kiyimba n'abakyala babiri mwabo bonna ani mukugumbya amateeka Sseggona ani goyinza okuteebereza saagala kuteebereza lwaki ate mba nteebereza nze ndi munnamawulire siteebereza ne munnamawulire yagasoma era kati nze siroopebu kale kati embeera bwetyo nti Sseggona yagamba si yaroopye tabiri era yagambye nti bwe banalemerako ayinza otwala omuntu mu kkooti nemugira nemusinkana eyo nemutegeera yani bikintu kyokuwayiriza omuntu era yanoonya kalulu kaali ku ground kwali kati bwebwe obuzibu obuliwo naye katwogere okugoberera taba ekigenda mu maaso nindi ekirala ekintu ng'okikubaakuba mangu si mangu ate nekiyingiddeemu nnyo n'ekira waliwo abadde agamba mbu Nuupu yataddewo omulala Magoola era amaanyi gonna bali ku Magoola anti nze ebyamagoola sola bitwala as per now why ninze ekitebe kisooka ekirangirire naye Nuupu esobola oteekawo omuntu omulala oli aba afuddewo bamala dde okuwandiisa mpozi kugamba nti bannange aba Nuupu ffenna tudde emabega w'Amagoola ne ati basooke balangirire ku Kavule naye yalangiridde naye okweyagaliza kuli basooke balangirire we batalangirire nti ki we batalangirire ng'okulangira kwabadde ogamba we batalangirire nze nja kusigala nga ndi awo nga senda gwe mpagira Walukagga azze kimulekawa ani Walukagga kati Walukagga ali bulungi sikwegumya gwomanyi okujja mu kalulu ng'omaze oteekamu ssente naye ogunaddako abajja kuwangula oba omusango guwangula wali tulabeera remedies zinava asobola okuwangula lwaki nedda kusinziira ku by'oŋŋambye wano ng'aguwangula ati nkugambye regulations za mirundi ebiri waliwo ekukkiriza ogenda okwebusa ekipapula ekyo mu kunoonya emirimu kati ebbanga lyoli baliweddeko ebiri olina ky'oŋŋambye nti yo electoral commission tekyusaamu yo tetunuulira biri bya mirimu ye etunuulira wano kasita okireeta nti kyaggwako yeegamba teri gwakiŋŋambye wano era ŋŋendera ku bigambo nze bino by'oŋŋambye obwedda mbiteeka mu muto wano n'otinga ndiki kaba oyogedde kolera abantu mwami tteegu ekintu okiyiteko bw'oti kizito yeemu leero nkumanyi ng'omusajja ateeri kyekizito yawe era nzize kuleeta kyekizito yawe bwana gwo engeri gy'obitaputamu ntapuse eki nti gwe ŋŋambye nti emyaka ebiri gyaggwako electoral commission yeegambye kati tagiggwako tekukooneramu kaakati wali aba agenda kukola ki naye gaona entaputa gy'okitaputa mpu ate tomanya nkugambye regulations bakola bbiri
waliwo regulation isi gyegoberereeyo waliwo ne regulation yegamba nti olupapula lw'amacuwa walukaga lwalina teruggwako nga teruggwako ewa teruggwako anti ewa ng'ogenze mu byokulonda ogeze mbekulonda ewa isi wabya bakama teruggwako kati lwaki yamusazizaamu mbukyamu kyova olaba bagenda bitiriza mu high court obuzaabuza bantu luggwako ddi mu byobufuzi teruggwako anti ngamba kale luggwako ddi luggwako singa oba ogenze ng'oyagala genda kusoma emyaka 2 negikuggwako guba luweddeko anti eyasoma kati kano kapapula baŋŋambye katuyamba okugenda ku level eri eddako eya senior 6 anti kugambye kambuuze akapapula kano waba kayina kokka nga teyongedde wali abasobola okwesimbawo nga era akapapula kano kokka era tekaggwako tekaggwako ddamu wali ogambye oti isi egoberera ki regulations ziri 2 isi yegoberera mbu waleeta wano empapula nga luweddeko waliwo version yo yawalukaga gyagamba nedda teruggwako kubanga neyongereyo okusoma agamba nti wadde lwaweddeko deeti eno gy'otunuulira ne bwe mba nayingira mu university n'emwaka gwa 3 teruggwako ne version eyange egamba regulations za mirundi 2 waliwo eya 2015 egamba nti mu bya politics teruggwako oyinawo okayina kandageko regulations eza 2015 oba bakola ddamu amendment mmaba naga tetugoberera kuba abantu abakola gundi oti si be bandimusazizaamu ate be bamusazizaamu loza bo bamusazizaamu nga tebategeera anti olowooza babiganye electoral commission olowooza yabiganye tetegeera temaze tunulira tteeka liri batapuse bubi tekisoboka batapuse bubi okusinziira ku ggwe era tujja kiraba nga tutuuse mu high court anti era abantu bali kulaba amawulire bajja galaba ekituufu okimanyi nti ki ate ekituufu era kyenjogera kolera bantu kolera ekituufu okimanyi naye okiyite kati oyagala bantu mubalimbe anti era obalimba mbalimba muki gwe wayogedde n'ogamba walukagga nno bayina enkola 2 waliwo papula ndo oluggwako nolutaggwako nti mu byobufuzi tolwaki naye ku electoral commission ng'ogenda oyina wangambe oluggwerako ddi bo bagamba nti deeti eri emyaka 2 kasiteggwako bate bakyalutwala kati kyekyo nno kyetulina naye nga nze nga amateeka gabagamba odutwala gwe amateeka gago nabo sigaabwe n'obalooya wange oba ontaddeyo sikuteekayo kakati ate okanye n'amateeka nkugambye regulations zinnyonnyola bulungi tambula n'amateeka ge tuliko kakati ate otandika okuŋŋamba munagwe sigaawo nga ffe tulina agatwala electoral commission wano ati kyeŋŋamba gundi walukaga muntu waffe bantu bamugamba amazima kyekiri gundi kyeyagambye nsereko amazima nti ki nti tulinde 231 nze ngenda nze siva kuwalukaga era nano sigenda kulonda bino magola bye yajjeyo akatebe n'akateeka mu lujja n'atandika okuwamba ekifuba bw'ati nze kambireke sigenda kulonda lwaki tolonda yate gye nnondera olonderawo nonderawo awantu mugagambyeyo buli kaseera agakumanya gye nnondera so kati akalwa kulaba ani ayinza okukawangula kafuuse kazibu katya kubanga abadde ow'amaanyi singa banaamulemesa netuuka wali nga tebanne bakumuzzaako abadde walukaga kati bana abasigaddemu soka tuwe ekibalo kyo kuba pointi eri nti abane abagenda okukwatira walukaga bendera gundi magola nti yeesoboddeyo dda akabonero ntebe Kyagulanyi yagituddeko tewagiraga kati kyogamba asobola okukyusa akabonero anti yalina akabonero ntebe Kyagulanyi yakatuddeko nga gundi amuli mabega ataasoma naga yasoma etoo byonna abiyina kabeyambe anaamuwa ekifo n'abeera omuyambi ng'otulinda 231 nedda sikkaanya nakyo nze ndiza ekintu kimu ekitebe kitubuulira ani gwe tugenda okuwagira ekitebe bagina otubuulira tuli ku gundi oba tuli ku gundi baba ina otubuulira
baba balina otubuulira olukagga kino ekyagundi kyeyagambe tokikiririzaamu ekyaki tagenda mu kooti alinde gundi 231 naye agende mu kooti nze muwagira ogende mu kooti kyekyoga kijja tuyamba kijja tuyamba ebintu bingi esala yonna gyesala ejja tuyamba ejja kuba etuyamba sikutuyamba kutuyambira ddala ejja kuba etuyambira ddala ejja kuba etuyambira ddala naye bamukoze bubi bambi kyannumye nabula omusajja nga akaaba amaziga kiruma bambi oba okyusiza ebirooto byo amaanyi go sente zo mane buli kimu kyonna kyonna era kyabadde sikyabuvunaanyizibwa bano abasanyuse nga musajja atu bamugjeeyo bawa bubaka ki sirina bubaka bwembawa naye naye tokoledde bantu wadde kati oyagala ati kyeŋŋamba kati mbawe magezi ki gwe ekintu okireesaawo kigende nga kitaaya nabo olwabwe lugenda kutuuka teri lwabwe basoma ebyo byonna ekikomo kyeko tekittaka munye kale ebiriiyo anti kati gwogamba nti basoma olwo omusajja yesinjirwawo yesimbyewo ne bagamba mu empapula si ntuufu n'agenda mu UNEB empapula bwe yatuuka eri okugamba nti bamugamba tiyasoma ogenda ozitulina bwati biki ne bagamba tiyasoma isiga ye mugamba UNEB teyabamubya empapula ze musajja ali mukwekalakasa abadde mukwekalakasa apaana yasoma nani abalina era aboogera ba obiba aboogera kati ate n'ekizibu ekira mulya nnyama nti ate mulya nnyama abadde ki mulya nnyama yatuula ebibuuzo alina certificate yagikulazeeko agyogera agiraga buli wamu wonna certificate yagirina okusinziira ku information atambula mulya nnyama mbu akozesa bipapula bya muganda we era kasaba amubikidde kino n'agira nzira wanze mulya nnyama waabwe ate mulya ennyama ina mikaaga yagikulagako yagitwale bw'ogenda mu isi ne tumala okwewandiisa ebipapula byammwe byonna ebiteekawo by'obuyigirize ne bwe tugenda kati tugenda nti bamugambe tebapapa wiiki ejja okola ki yasoma ayina certificate ayina certificate kiriya tonagirabako ndagako mulya ennyama kandi bwe banajja tonagiraba bamuyitani mulya ennyama ali mbw ayina muganda bebafanagana balinga binusu ali kuli atereggeka alowoozaamu adde yasome ate gundi koodi eyo gye baleese ngegenda kutula abantu etya eno ey'okujja abantu simanya byokusoma simanya n'atunulira ebyokusoma bye kuva dda bwekyo bwe kiri tosobola kifuna bajja kuleetera gundi eya ddalasa aye namulaba alumba gundi ani Lukwago kati Lukwago yagenda omwejjirayo ani yamuvumba buli nyama avuma kati awo wetuli ogirabyeko kale yasome kansooke nabadde njirabyeko ewani leeta jokulaga eyejjuzo agirina eriwa eno yo anti gigaziye ngisomera abantu tofaayo agobadde ogamba mbu teriiwo anti gwereeta bingi tuteekayo agirina gwereeta katogirabye gwereeta gwe kyowolereza okimanyi yino ngikulaze naawe togindaze njagala kulaba indako omusajja ojja muleetera ebizibu bitya tusiibule bantu mulya ennyama tulinde wiiki ejja bo bamugambye tapapa kati basanyonyi beeyagala balubongo naye lubongo yamuwulidde yagambye kino ekituuseewo bangi bakirinde kijja kuba ye ng'omukugu yategedde naye Lukwago bagambye yakubye n'akayimba n'olaba ekiri eno ate gy'aleese kale agirina mwami Tekusula gy'aleese agirina naye yagwa etya obadde ogamba certificate agirina naye bamawulire babakiwama abamawulire babadde gy'oleese enfu kati enfu ogyagazaaki wadde pasi togirabye ndagaayo pasi mulya ennyama ajja proving
Ani kati mbuye yabadde aleeseeyo. Musuba bulungi mwera. Mulya nnyama.